kawungezi kaleero okusabira muganda waffe mukwano gwaffe kati omugenzi Kato Lubwama. Sebo minisita, abaka parliament abali wano, abakulembeze mu byobufuzi, ate ne ba artists mwenna abali wano, basebo ne bannyabo bakungubazi bannange mwenna, kitalo nnyo ekya muganda waffe omulongo Kato Lubwama. Omulongo ono tubadde tukola naye, abadde mukwano gwaffe, naye kyemumanyiiko abadde muntu ateetirira, kuba Kato Lubwama ekyamujja mu palamenti kulemera ku kibiina kye ekya DP. Bannabyabufuzi abafaanana nga Kato Lubwama batonotono, kubanga tuna bannabyabufuzi abaatugambanga nti ne bonsala omusaayi guvaamu DP gwa kiragala, naye akaseera kaatuuka nga gufuuse, naye ogwa Kato Lubwama gwasigala gwa kiragala. Era singa yakkiriza n'akwata tiketi endala, eyaliwo ebiseera ebyo nga kyekibiina ekirina amaanyi ebiseera ebyo mu opposition singa ali mu palamenti, naye yali ayagala nnyo DP. Abannabyabufuzi abafaanana bwe batyo mbawa nnyo ekitiibwa, era Kato Lubwama abadde musajja w'amaanyi. Ekirala, Kato Lubwama ono abadde ayogera ensonga ze nga tusobola okulowooza nti katemba naye nga za ddala, kubanga abadde n'amwatulira. Bannakatemba abali wano, bannabitone, mulina okumanya nti omulimu gwammwe waliwo abali mu kuzannyiramu, kubanga babatiisatiisa. Bw'oba olina oyimba oba ozannya emizannyo, naawe ogwo gwe mulimu gwo gw'ojjamu ssente, naye bakugamba toyimbira kibiina kino luyimba, tujja kuzira ennyimba zo, ne bakutiisatiisa n'olema okukola ssente. Radio stations ezisinga zempulira zikuba obulango bwaffe ab'NRM, ate ne zikuba n'ebibiina ebirala, naye tibazikyawa. Naye omuyimbi bw'ayimbira ab'NRM nga bamukyawa. Kakati gwe omulimu gwo guba gutyobooleddwa, kubanga gwe mulimu gwo gw'olina okugyamu ssente. Kati bwe muteerwaneko ne mulaga abantu nti nammwe ekyo kye mugyamu ssente, kubanga liringa dduuka. Bwe mba nina edduuka, owa DP ajja kugula, owa NRM toyinza kumbuuza bibuuzo nti lwaki oguzizza abo tugenda kukuzira, kuba naye gwe mulimu gwange. So Kato Lubwama abadde musajja alwanirira eddembe ly'abayimbi. Ate kyensinga okumanya, buli muntu yenna omuyimbi oba munnabitone, bw'oba towa Kato Lubwama kitiibwa n'omukyala Maria Mundagire n'abaana abali mu kategole eyo, oyinza okuba nga mu bitone oba mu kuyimba weerimbiseyo bwerimbisi, naye abo abantu be baleeta, be batumbula ebitone okuyimba n'ebirala. N'olwekyo Kato Lubwama tumusaaliddwa nnyo, naye mbeebaza kubanga mumuweesezza ekitiibwa. Wona Muhammad Nsereko abadde nfanfe nnyo wa Kato Lubwama ono, era nga bakyakala bonna, twabalabako ne gumikutwawo nga bakubye ebinu nga bali obulamu, era abantu ne baboogerako ebigambo ebinene azifuye munnabyabufuzi talina musaayi. So njagala okwebaza Honorable Nsereko
kubanga munno agenze, munnaffe agenze, naye era omubeereddewo n'okutuukiriza ebyo byazzaakulamira temubadde mutambulira yonna. Ogwo gwe mukwano. Nja kwebaza ne bannaffe abayimbi abalaze omukwano. Kati olwamu ono n'omukulu Ssenkubuge Siasa n'abalala babadde balina ekintu kibavuga, bagenda wa Jenosale n'abasindika ewange ne bajja mu ofiisi nga twagala kulaba era tugenda kumalako nakyo, twakinoonyereza ssente, twagala kulaba bannaffe bano bannabitone tubongera tutya amaanyi, kubanga tugenza okulaba bannabyabufuzi mu sayidi zonna tebakyalina nnyo maanyi gayita bantu babawuliriza. Twasigala batono abasobola okuyita abantu ne bajja ne tubagamba tetwagala okubagamba. Naye bwe tukinoonyerezaako puroguramu za gavumenti nyingi ezifa kubanga bannabyabufuzi betulowooza nti bagenda zituusa ku bantu. Kubakwata omuzindaalo boogera byabufuzi ate ebyobufuzi ebyokuwanisiganya ebiki. Kati nga tulowooza singa tuzimba nnyo bannabitone ne tuwa buli kimu kibeetaaga, kati bwe tuba twagala okukunga abantu tuyita mu bbo. Puroguramu nga zino eza PDM ez'emyoga bwe tuba nga betuwadde ssente okuzisomesa abantu, okusinga betuwa ssente ba technical officers ate ne bagenda message yaabwe netagenda bulungi mu bantu, bwe tugiyisa mu bannabitone ne bazanya emizannyo ne bayimba nga bayigiriza abantu puroguramu zezo za gavumenti, tulaba nga kijja kukola bulungi. Era enteekateeka eyo twaginoonyereza ssente. Mukadde wange Ssenkubuge Siasa ne banno, ekirowoozo kyammwe kigenda kutandika n'omwaka gw'ebyensimbi ogutandika mu mwezi ogw'omusanvu. Kubanga eno ensi ffenna yaffe, ate pulezidenti mwamuwulidde bwe yatadde ennyo essira okulaba nti alagidde bekikwatako balabe nti temulwaniridde ebbanga okulaba nti copyright law eteekesebwa bulungi mu nkola. Kigambo ekyo kikulu, ndowooza bulijjo kimubanja gavumenti. Kaakati nakyo kyateredde bulungi, ate ne Katolubwama nakyo kyabaddeko. So bannange tukyali nammwe mpaka nga mukadde waffe muganda waffe tumaze okumuwerekera. N'olwekyo ndowooza ekisigaddeyo ba VIP, ekisigaddeyo ndowooza kyemwagala, kubanga bwe tutaawa essente tuyinza obutaddamu kubalaba nkya. Kakati muwulirizeeko. So kakati tujja nze ku lwange ngenda kuwa obukadde 2 okusobola okulaba nti munnaffe tumuwerekera mu mirembe. N'ekisembeyo ddala ekikulu ffe ng'Abaganda kwe kubeera n'empisa n'obuntubulamu. Tujja kugenda wala nnyo okukuuma ennono zaffe. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Minisita.